This must be Common Media. Eriya bintu ebimu nga famire zaffe tulina byemaliranga ffe famire nga tesobola kuyingizaamu baami baffe okitegeera bw'oba mwami tosobola kuddira bintu byewamwe n'obiyingizaamu mukyalawo buli kimu mulina kyemaliranga mwe famire tosobola bigamba maaka oyo omwana tasobola beera seefu wano tasobola alina okuvaawo omwana wange tasobola ekisooka mami yenna amwesiga buli kimu amukkiririza atya nti salawo tugenda okukola omanyi omwana nga asobola bba seefu yekka ng'ali naawe gwe ne mark yes omwana ng'ali seefu ng'ali nange yes Vivian omwana mukuwadde omwana mupadde omwana mutwale obeere naye omukuume naye ngamba nti temwamunaaziza gadagala mukazi oyo ge yaleese wange kati atwasama naawe mukujjako kati wange mulina kati ogenda kola ki kubira maka gy'abanoone kati genda opaakinga ebintu tugende kati tugenda oyasama tugenda kati Hi, Mark. How are you? We are fine. Yes. Oliwa? Yes. Nawe, Mark. Omanyi baneno bakulize for almost a week bategese ebintu bamanyi ojja. Totuuka. Jangu batwale nawe. Get serious. Bambi aleli mu room akulinze alowooza oba wabakoowa. No, it's not that I'm talking too much, but I'm just concerned as a sister. She didn't call you. Nedda bambi yangamba nkukubire ne neerabira. No, jangu batwale kati. Within 30 minutes bambi ngamba nti ogenda Guntuuse. Okay. Thank you, Mark. Bye. Yes. At least pressure zigenda kunzika. Being a mother is not an easy job. What? Kati mama wange bannange yalinga atya okundeka okubeera neyo family y'ekisiru ekyo. Naye bannange. Naye kyekikazi banengenda fune mundu nkitte busi. Bansibe manye nti oyo naye avuddewo agenzi. Sebo sigenda bisobola. Nakawele. Batage. Nakawele mungu. Hi. You're looking beautiful. Girl, you're glowing. Thank you. Hi, honey. Hello. How are you? Kwatabu kwasi mungani. Naye Jojo nawe muno lwaki omukola ku. Bantu babera bawunyama tabanna kawele nawe. Kati yena aleta amata nawe mulenge jaze olosero yenna. Ate sigira we ujja. Nemwa tutawunya nnyo. How are you? I'm fine, Jojo. How are you? Awapulika omwana. Awapulika. Nagana banange Jojo omwana. Nekutoka na bitegera tozaala. Sisho omwana. Mama. I know. Mugezako kukudalira. Trust me, omanyi ozirika emirundi nga 8. What? Owaye no. Omugongo tegwakuluma. Mukwano. Gukuluma n'olyanga ebigere bikukutuse, ebigere ne bikuzimba, n'owulira n'omutima n'ogamba bankwateko wano omutima. Manya ku mutwe. N'ogenda owulira eno nga kikulumira ku mutima. Ogenda olyanga sse anti omwana atambula munnange. What? Sikataba mmongose. Kino ekyala kigenda nekikwata obujega. Olw'okuba mama nze sizaalanga kuwona atulimba. Olwekikwata ku mutwe ng'ozirika. Wekimalanga kikide oba owulira otya nga ate ozirise. Lwaki otulimba? Gwe tosobola bitegera but she can understand. Yeah, I know. That's how they've been. I've missed you. We've missed you too. Otajimpala mpaka tomanyi. Ajikuwe. Naye Jojo mwakaka. Omo wayimpa wayira kano tugezigezi lwe mwakujjula. Kyoba omanya ba rich auntie bw'otulaba. Omanya tuyingiddewo. The rich auntie tuyingiddewo. Kati omanyi sinaba
kutikula. No tontikula kubanga bino ebintu bijiddeko kye bayita post. Babipostingiddeko ebintu buli omu obadde atuwagamba kino kola bwoti kino kola bwotyo. Zaki tamanyi kati kabaya kyeyatukoze ejjo mu bbaala enkoko ekiyita bwana kabaya gwatagambye mu bbaala nti wazadde kabaya bamuwadde sente nezijula omumutta nga buli omu ow'ebiri ow'esatu kabaya okubala okutono okwange gyabadde emitwalo banga 10 nga tejojo yabaze tejabadde nga 10 nga gobaze obusente nalanga tetulaba obadde busaana kukunywesa n'otamiira kiro kiranga ngati ku kabaya ng'omanya emitwalo 10 bagimuwe nga gigi omumanyi bulungi bakyayiza okwekola emizinga ndooza gye yeeyiyemu awo nga bwagamba nze nina omwana nze ngenda kwanjula ani yabagamba mbu mwana wa kabaya yesibira ddala ku mwana wange omwana wange mwana gwe nga tukyali awo kabaya oyamaze okugatuwa nengamba jojo tutandikiraawo twabadde tutegeka baby shower ne ba girls nga tuteka baby shower buli omu ng'agamba I'm going to buy this, I'm going to buy that, I'm going to do this, I'm going to do that. Nemmala ne mbagamba bannaayo omuwala azadde ne bagamba oh my god ne buli omu natandika okugamba tusonde sente ne jojo nayita mu ba boys Trisha nepita mu ba girls ne tulyoka tukuŋŋaanya sente. Choba Jojo lindako okunywa wayini wange. Mwayise mu ba girls ne ba boys nga muyitamu baaki. Nga tukusondera buyambi. Jojo yadda kusondera. Bannange. Amanyi sente ze baatwadde, sente tozaagala. Mwagenze mu kubaka akatabo nga we nazadde. No. Mwabadde mupita musiro obutabaga. Makenyini mwangwako obugwi wano nga ndi lubuto nali sibagamba. Razongo obeera otwekeka all that time. Yes, because I wanted to keep it private. Oh my god. Mwagenze munda asasa ekyalo kyonna nga Okaro yazadde. Kati buli omu amanyi nga yalina kazadde w'eggwanga. Kabaya, nenya kabaya. No, it's okay girl. Nze kati ani ayinza okukitegeera nti nina omwana wa myaka 10. Tugende nga tubagamba. Nemo guno omwenge gwe gwali gwe nalekamu temugunywa. Omulala. You look good. Ate kati lindako. Tetumaze emyezi 3 nga tetukulaba. Kati ogenda kulaba essaawa eno. Ogenda kuyitako mu kibbala ng'olinga kibubu nini bubu nini bubu. Pikini mama dem. Olaba nti ogeze. Nze n'ebisenge jakobera. Kati olaba. Bwe twabadde tuli awo. Ojjukira kiyinza kye bayita ki bad bull. Oli omuddugavu omunene bouncer. Angamba ki? Yagambye omwana wo. Era we yategedde tazadde yagambye omwana wange. Oyo Karo omumanyi bulungi, oyo Karo omuntu wange wakumuti. Nani muli yagambye omwana wange wuwe? Omwana wuwe era n'akwata emitwalo aga. 5. Ate si wuwe tojja. Okyali ku bad bull. Kano kagayi kashisha. Kali akawampu wali kankashali kake. Kakris. Jukira enabadde ensolooza. Kati nga kanyamba omwana wa Karo. Oyo omwana ateekeddwa kuba wange. Omanyi yampadde? Yampadde emitwalo egyo? Abange. Specifically nga yagula kino kineti. Ng'omwana we alina okusuula mu neneti. No guys, wait. Zino suula zikwata obwennyanja ku myalo. Abamu bazirundiramu n'enkoko. Naye bamu batazirundiramu enkoko. Yagambye ya mwana we alina obbanga mulamu. Bagawo. Musobola okunjereka Nagala sikujerega. Sirindako. You see? Bino byonna sente ze baatuwadde sente. Kale tomanyi bulumi bwe nawulidde nga nsolooza sente ezo. Ne tugamba abamu ebintu babituga butuzi natawulo mpya nze yagiguze. Omanyi sente obulumi bwe nayiseemu nga bampa sente ezo. Kale neegwira obulumi mutima neŋŋamba singa sente zino zibadde era nze mbabulye baana mmwe next year ngenda kuzaala ebituuse si ku sente ze baatuwadde. weevuddemu ngenda okuba omwaswe ki wenagenze wansi waliwo abampadde ekyekumi ekyabiri ekyambi nabadde ninaakago bamulaga sente banyana omwana ategeera sente. nze badibuli yaŋŋambye eno neti nyina ogikulaga nga bwolina ogikozesa ya mwana we ngeringa mbuleera. No baby, it's not an umbrella, it's a net. Wow. Omwana kwetiribyosiza omwo ovaawo kati kajjayo ntya olutalo ojja tulaba mu kugaba omwana naye ebintu byo babikuwadde. Simanyanga okasikako oti simanyanga dada naye wandibadde obiraga mami kuba sinza abikoze mami gwe sente zooka omulaga esente oba akyala walinza olowooza byakusaaga bintu ngenda kuwunga asaagala muwa sente jojo nasiterese wala
nkusokole mami zijeyo kale jangu nsokole tomukwata ku lugindo anti yazaa wenganyi ezo zonna zizo mukwano ng'ogyeko zino zetwaguze ebintu bala bakoonako neddusi weati ng'abala ssente zobala ng'ozikwala guys thank you so nabanga sina sawa omwana ye wabbanga kibayiko omwana wa myezi 3 oh by the way bwe nabaddeeyo waliwo thank you gundi ono ani John ngambuuza manyi John alina kampuni zikola tezikola pampa nkugamba okugabya amakulu oli olwokuba ssente zikutabuse teziri wazo John alina kampuni ekola pampa yabadde ambuuza omwana wa bbanga ki naye simanyi ng'amwagaza ki ayagala mukula brand ambassador bamuteeke ku billboard za pampa ze oyo omwana omukisa gwali ananga gina signing a contract kati nno okyaliko oyo jojo ne pampa aba jet brands aba basika ne posta mwana gwe abali ku nasa agambye omwana bagalamu kuba billboard kipande omwana beerenga buli wamu jet brands ye mutadde ku biposta ku bipande buli omula jet brands mulabako ekifaananyi kya nnyonyo nnyonyo mpazi yani erinnya nnyonyo ye clay kati nongo okyali awo owatwale tugamba birthday ne baby shower ono omukyalo ono gyotera okulya bu cupcakes nawanondaba bubuno obugundi bukutukirya mwana gwe nno katamanyi jukira twali tutegese baby shower nga twagala kukolera surprise kati munange kabayako okutwagala mambuno yakoze eki mbuwazadde kati jukira twali twa odalinga cake kati ng'omukyala tugenda tumugamba cake akoleki ebuke ya birthday omwana yazaliddwa omanyi kiyagambye agenda kukolera cake yabwere omunye omwana wabbange keki z'oyo omukazi nga zina nnungi nnyo okuzimpa ku bwereere omwana omukisa okyali awo nabadde ndi awo nga tunoonya venue national theatre negamba tubawadde ekifo kale gwe mugamba sireeya oyo sireebu we tugenda okuteeka pate tukube kadonke banange guys thank you ne mama nange ngali blessed enikisa yatwala jange nnyina jaffe ba anti rich auntie wabirese emikagateko jojoni musiba mubirya naye maama temubikuta nga muyina emiruli bino bya mami wo wasigadde wakalala buli bonna anaabumalawo anyway guys where is the baby? The baby is sleeping. The baby is sleeping? Yes. How is she? She's fine as usual. She's so beautiful. She's so cute. Banali lovely. Bani mama nange mwaga. Omwana agenda kuwa happiness ate kati eyo ntandikwa. Ago gakyali mabaga. Ogenda kulaba abantu bagenda kujja. Buli omu gachagamba baby. You've said what's her name? She's called Claire. Baby Claire. Claire. Nawe babikuyita. Mwana atenze baby. Ngozadde ofunanga. And I'm telling you this girl. You're going to have fun with your baby. Ogenda kulia. I'm already having fun. Oyagala kusambula na kungakoita mommy. You say my Anyway, girls, thank you so much for everything. I didn't expect this. Guys, I'm really surprised. Nebirala bichajja just now. I know. Kachoricha chigendo tuka ku baby like mugambye birthday. Birthday myezi mukaaga. Myezi mukaaga. Byonna twaligasowa. Byonna. Baby shower ne birthday. Kati omwana nenno okujja naye. Of course. Kati ataka tuwata lese mwana ataka tujja. Birthday yiyo. Atunga mwesaawo. Nze nyina. No girl. Kati ogambe tinowezeza emyezi mukaaga. Oli wa myezi mukaaga. Ndi wabirimu. Mwana gwe. Anyway. Abudde butukutte. Obudde butukutte. Kyobo sokuta tirisete nje bada nyina kenera bidde okulaga. Mwana gwe. Something. Walwa zimuze bawadise kati amanya gaabwe. Abantu twagala taba amanya gaabwe. Ntukundi yakwadde bwezi. Muzaule. Ozaule obulungi. Okay, let mziri wazondaga. Linda. Agenda kulaga. Olikwewa nyingi naawe nyongera ate ebiri nabadde eri wansi nga mbonaabona goli kakati mukwano jajja atuteeko banka charge Bafacha batusa ku bunkenke ng'ebibalwanya naffe twabisangawo batunyiganga bakamula emirima wa otesegana obulamu babukyawo
mazima beekubya mirimaawa bwetesegana obulamu babukyawo mu mazima beekubya n'emizimu nga temutunga